Semujju nganda alowooza muhooza agenda fuga kyovola bakugambye nti ye ne mu gavumenti eddako be bagenda okubeera mu bifo. Era n'agamba nti tojja kulabayo wa booda nga ye minisita. Kankubuulire Semujju nganda. Abantu abamu bavuga booda ezo z'olaba. Lwakuba eno ensi teri fair. Lwakuba ensi Uganda teri fair. Naye ng'alina obusobozi obukusinga emirundi 100. Eyo waliyo n'owa booda akusinga ebitabo gwe Semujju. Ekyo kitegeere. Semujju nganda eyo statement gye wakoze egenda kukuyigga. Era kitegeere kino nti abo abafuutu soja be munyooma be mumanyiira mu gavumenti eddako be bagenda okubeera ab'amaanyi. Ekyo nkikubuulira. Museveni walabako ku bakayindo otafire we bali bafaanana. Saawa zino nakati we bafaanana. Wali osuubira nti bayinza okufuuka bwe batyo. Kyogaba baali bayiva ebiseera ebyo. Semujju nganda senga ebitabo bye byali bikola senga wallahi gwe Semujju senga yegwe Kyagulanyi. Nkubuulira babasasula mwenna abeeyita abayivu kusuula Kyagulanyi gwe mugamba ataasoma. Ekyo nkikubuulira. Semujju nganda mu kifo kyo tukyasobola okuteeka mwani owa booda. Wallahi ne tukulaga nti ne mweno gavumenti mwogamba mwewekyangira naye tusobola okujjayo aba Museveni si yakubbidde. Ekyo nkikubuulira. Semujju nganda abantu abalina endowooza ng'eyiyo kyekitugobesa gavumenti eno eriko. Kwejjako bantu balina mentality bwetyo. Erowoozesa nti olw'okuba kati member of parliament kati bakulembera basiru. Leka nkubuulire eyo gy'oli okiikirira bukiikirizi bantu. Oli kubuweereza. Osegedde. In fact oyina nakolera mu favor z'abantu. Era kyovola mukulembeza ekigambo ekigamba abantu bantumye. Osegera. Semujju nganda genda ogoberere ku byafaayo Bayibuli ne Kurani ze mukootinga. Ba Yesu tebaasoma. Ekyo nkikubuulira. Saawa zino be mukootinga. N'abatambula ba disciple abatambulanga ne Yesu nabo tebaasoma. Baalinga be muyita abayaaya ab'essaawa zino. Naye be baakola ebyafaayo na guno gwakabye musomako. Genda osome ku Muhammad. Akubuulira abaamuli awo ku lusegere bonna abasinga baali babbaaya. Ekyo nkikubuulira. Ne baakola ebyafaayo kati mwe abeeyita abayivu bye mukutambulirako. Semujju nganda wuliriza. Senga ebitabo bye byali bikola. Senga ba Bill Gates be basinga okusoma naye bakozesa mmwe abeeyita abayivu mubeereeyo ne mukola ebintu byabwe. Bo ne babeera bulungi. Ekyo nkikubuulira. Evo ino okubeera ne common sense si bitabo. Si bino bye mujja ne mutujubisa ne bano simanyi basego nambo simanyi fragmento delicito balukwago. Leka nkubuulireko Semujju. Tugenda kubalaga nti guno omulembe gwe gugenda ofuuka ab'ebitiibwa. Mirembe ogujja. Mujja kubeera bakulukulu. Era mujja kunooma. Kubanga muli beetegefu bannayuganda bonna okufa. Okulaba enkyukakyuka. Wakiri bannayuganda bonna bafa. Tebibakwatako. Kubanga muli mu gavumenti gye mulya. Gye mubbamu. Kubanga gavumenti gye babasuubiza. Teriimu bubbi. Ensonga lwaki mugirwanyisa okutuuka. Mwagala eno gye mubeeraawo ne mugabana ssente y'omusolo nga bwe mwagala. Semujju nganda eyo statement gye wakoze wallahi egenda kuyigga paka.